Ye Abba mutabani wa Chameleone yaganidde ddala okwewumuzaako. Ayina waneeno byayogedde ate nga ne taata we omuto Weasel avuddeyo n'amubuulirira. Ayina ebigambo waneeno byamubuuliridde ate nga ne Jacob Omutuze naye avuddeyo n'amutabukira n'abaako n'ebyama byatugamba ku Chameleone. Yenda kuba mbibawa mbujivu waneeno ku Merank News. Gwatanaba subscribing abkwano kusaba soko subscribing. Liking eno video, sharing, commenting, tekako notification bell ako akade wetekayo video obelenga tojisubwa ba returning subscribers bagala nnyo akesuso kyemukola kyakabinyo baddia era masaba temujango ku bamikwano. Nga tandikiddeko ko eno ewa Weasel yabaddeko ku interview emu n'aba Galaxy ne bamubuuza ku nsonga za Abba videos yavaayo n'akola ku taata we. Ayina waneeno bye yamugambye n'agamba kati oyo omuzadde gwe yayita omutamiivu nga yasobola omuweerera ku Galaxy nga basasula emitwalo gya $2 n'okweyongerayo nga yasobola omusasulira nga ate mutamiivu ng'omwana we yavaayo. N'agamba n'ayongerako bingi ng'amubuulirira n'agamba kasita naye omusajja ajja kulabira bye byonna bye yalangidde. Taata we kasooke mbateereko kaneno ka video then mu maaso tugenda kuba tukomawo ne videos endala naye nga musooke mulabe kano tukomewo. Kiyagamba ekya alcohol omuntu omutamiivu ajjukira atya okusasula school fees za ku Galaxy mugimanyi Galaxy sente zesasula $2 omutamiivu n'akusasulira emyaka negiwera n'akutwala ne Bulaaya n'agula n'ennyumba n'asira nga aweereza ne biiru saga bingira kuba si family yange naye kyannumye koza oli abeera taatawo Abba nkwagala nnyo naye stop wamma ensi eno ogiraba nange babiŋŋamba ng'edda Mr. Mayanja nga babiŋŋamba kulazikulabe ensi eno woteetereza yeekutereeza so wanaakula kirungi ate alina mu America first world wanaakula n'afunayo abaana nga waali omwana wawe omukulu ajja kutegeera taata we kyaliko naye nga mwana muto tulina muwamu ne chance nti mwana muto is very young ali mu puberty adolescence stage banaamubuuza ne Abba yandisoose n'abuuza taata we ki ekikunywesa kibayita omuzungu kyayita circumstances twakula tuli babebi nga tuli innocent naye why lwaki omuntu atuuka neyeefumita empiso neyeekuba eddagala nga yeekuba drugs. Walaso yatugambye Chameleone tafuna mu music we gwe nga gwe omuntu ofuna mu music ekisaanidde ekigwanidde kyekibezawo abaana nengulako akamotoka n'omukyala wange n'asimayiringa naye nga kirungi nnyo nalabe Eddie Kenzo ba copywriter so far so good. Yoyo Weasel ye bwatyo bwe yasazeewo advisinge mutabani we Makas Abba kubanga abeera taata we omuto nga tuzeekoko eno ewa Jacob Omutuze. Munange Jacob Omutuze naye yabaddeko wali eri ku Sanyuka TV n'abaako byayogera ku Chameleone ne ku Abba video gye yavaayo n'akolera taata we n'agamba mbuno Chameleone alinayo n'abaana abalala ffe be tutamanyi naye nga abaana bali eyo tebeemulugunya kyokka ate abaana bayagadde nnyo bawadde nnyo omukwano kyokka ate be bavuddeyo ne bamuyiwa. N'ayongerako awo n'ebirala bingi nnyo ebijja onyuma nga mbyewuliriddeko era nga mbyerabiddeko. Soka nsooke mbateereko eno video ya DJ Jacob Omutuze mubiwulire bye yayogedde then tukomewo ne video ya Abba. Chameleone alina abaana abatasomera nko masomero ga Abba ge yasomeramu abatalina nko nnyonyi abatakera nko majja kuvaayo kugamba nti tatatulabirira gye balimu abamu balikawo empaawo naye abaana abo baagala taata waabwe tebavangayo mawulire kugamba nti taata waabwe tatuweerera taata waffe tatwagala tatuwa buyambi basirika omu ku baba yamufaanana yabafaanana n'amumalayo ng'olaba Chameleone obuwanvu buli kimu yamufaanana ne tavangayo kwogera. Ekisinga okunnuma nti Chameleone bawadde nnyo love byamu disappointing
nze sijja kunenya Abba because Abba ensi gyalimu emuwa freedom of speech okwogera kyonna kyayagala. Ensi gyalimu yasookera mu kinagamba maama tandabirira ne basiba maama. Otegera ensi gyalimu lyereteeka lyabwe nti n'omwana akusibya. Naye ono mu Uganda tulina ekintu ekiyitibwa ennono. Tulina abaana abali ku mitimbagano abatwala nga ba Abba ba idol baabwe abakuze nga balaba Abba muyimbi n'ava mu buyimbi n'akolako ebirala n'agenda wabweru abamutwala ng'ekyokulabirako. Kati njogera n'abaana abo nti mu Uganda muno tulina ekintu ekiyitibwa ennono. Mulimu emyaka wotakkirizibwa kulaba mu maama wo mukamwa. Bw'ogamba nti no jjajjaawo eyazaala taatawo mubi kiba kitegeeza naawe oli mubi because okola emuze gwe gumu taatawo gwakola. Bw'ogamba nti taatawo tawa jjajjaawo kitiibwa nawe tuwa taatawo kitiibwa. Omwana wookeera n'okwata essimu bw'oti noweerikodinga ate ekirungi ekiriwo vidiyo eri yadde ekulaga nti no yabaddeko alina abantu wasoma ng'agipozinga n'amaana n'aplayinga yasoose n'agikwata nalyoka agikola ki agisayo mu media. Ye DJ Jacob Omutuze ye bwatyo bwe yasazeewo atugambe naye nga tuzeekoko eno ewa Abba mutabani wa Chameleone yavuddeyo nakola live wali eri ku TikTok ng'abantu bamubuuza ebibuuzo nga waabiddamu era ku bibuuzo ebimu bye bamubuuzizza buno agenda kwetondera ddi jjajjaawe omukazi ne jjajjaawe omusajja ajjukira yabayita Evil basitaani n'agamba buno ekyo tetukisuubira ye kuvaayo kwetondera bajjajjaabe bw'era ajja kufa nga tabeetondedde. Ne bamubuuza kati taatawe yakunyiigira n'agamba ye taatawe ne bw'aba nga yamunyiigira ye tebimulya kasita nga afuna obujjanjabi bw'alina okufuna. Ye bwatyo bwe yazeemu ku nsonga bwetyo ne bamubuuza buno ye ne taatawe boogera n'agamba buno bo batera omukubira naye ye tabakubira era bamaze akabanga nga teboogera naye n'agamba wali nga tanaba kulwala baali boogera era n'agamba ye taatawe amwagala nnyo ne maama we mbu taatawe ne maama we beba best friends be bantu basinga okwagala waneeno ku nsi. N'ebibuuzo ebirala bingi awo be bamubuuzisa bingi era ka video ngenda kubanga baterako waneeno mubiwulire byonna nga bwe byabadde. Naye kirungi Chameleone yatwaliddwa mu America okubeera nga afuna obujjanjabi obusingawo kyekisinga. So bamikwano kambalekereko eno video ya mutabani wa Chameleone Abba Mayanja mubiwulire byonna beyayogedde. Ye yaganye okwewumuzaako waliwo ne bwe yatugambidde mbuno waliwo video gye yabadde agenda okuteekayo n'agamba naye engeri gye tuli munaku enkulu Christmas tayagala kwonoonera abantu Christmas kwegamba kyaka video nayo nkambwe era tugirinde kirabika Christmas ng'ewedde bw'atyo ye bwe yavuddeyo n'atutegeeza naye nga ka video ko kaakano mubeere bulungi mweraba. Have you called your dad in hospital to check on him or you get the information from media? I called my dad multiple times and I have not got a call back. My sister and brother said they spoke to him though. He hasn't texted me personally or reached out to me. Am I coming back in December for Christmas? Nah. Is he mad at me? I don't think so. And if he is, respectfully, I don't really care because he's getting all the help he needs. You know what I'm saying? So he'll be mad at me for like, it's a temporary thing, bro. But him being alive is permanent. So it's better he's mad now and he's still, you know, as long as he's okay. How old am I? I am 19. I am 19 years old. Do I love my dad? Of course I love my dad. Like, of course I love my dad. Before he was sick, I was talking to him quite often. My dad's my good friend, bro. My dad's one of my best friends.
Both my parents are my best friends. My dad advises me a lot. Advises me, rather. Am I okay? I'm good. I have to apologize to who? To your grandpapa and mom. That's not happening. Bro, I promise you, I'll die before I apologize. One thing I'm gonna advise you people, if you need to hear this, be unapologetically yourself. Don't apologize for being yourself. You know what I'm saying? Be unapologetically yourself. Especially, I'm about to record the video today. I'm still bent on posting it soon or later because I want people to have a peaceful Christmas. I don't wanna cause problems during Christmas. Christmas is a day to be happy. Well, this season. I'd say it to only the family. We've been saying it to only the family for years. Nothing has happened. If anything's to go wrong, bro, let me tell y'all what my motive behind my video was. My motive is that I needed to like tell the truth to everyone. You know what I'm saying? So if anything goes wrong, the whole country could watch and see who was at fault and see who didn't do what they needed to do. You know what I'm saying? It's better for me to speak to you guys than to just stay quiet about shit. You know what I'm saying? Important thing, be yourself. Own every feeling you have, and don't let nobody tell you that how you feeling is not how you're supposed to be feeling. You know what I'm saying? If you're mad about something, be mad and express yourself. You know what I'm saying? Yeah. He's mad at me. Am I still in touch with Desire? No, I'm not. I am not.